n'ogamba nti abannumba bangi. Abatamiivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe. Ate baba batono. Nze abanjogeredde batono nnyo. Era nze simanyi lwaki mubeeraliikirira. Era nze kambabuulire. Nze abo sibafiirako ddala. Nze ndi wali mu Butikkiro otulo tumbula tutya. Sibafaako n'akatono. Be bantu be nayogeddeko boogera ku misinde okusinga bwe balowooza. Kirungi olowooze nnyo okusinga bw'oyogera. Ebikuvaamu bibenga ddala byebyo bigasa. Oyo yeweekitiibwa Charles Peter Mayiga abadde ayanukula abantu abamulumba ku social media nga bamwogerera amafuukuule. Wabaddewo kampeyini mu Baganda nga bagamba nti ne lwaki Ssaabasajja Kabaka takyalabikako. Babadde beebuuza nti enfunda nnyingi nga bategeka emikolo gy'emmengo nga bagamba Kabaka yasiimye. Naye abantu okugendayo tebafuna mukisa kulaba ku Kabaka waabwe. Ne gye buli eno tewali amanyi kituufu ki kiri ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bannayuganda ne batuuka ne bagamba nti oba waliwo obuzibu obuliwo nga Katikkiro yalema okutubuulira ekituufu ekigenda maaso ku Ssaabasajja Kabaka, lwaki tavaayo n'alekulira obwa Katikkiro n'akakasa nti emirimu gimulemeredde? Twakirabyeko misinde gya birthday run egyategekeddwa. Abantu bazze mu bungi nnyo okudduka emisinde egyo. Naye ate nga bwe tukimanyi nti abantu baba bazze okudduka emisinde egyo baba bazze kulaba ku mpologoma. Wabula kyababuuseeko ng'era tebaamulabyeko. Baakabatemye budde bugenze ne babagamba nti oli yafuluma mudda yagenda kwekebejjebwa obulamu bwe nga mulwadde. Ekyanyiizizza ennyo Abaganda ne bajjukira ebyaliwo ku nkuuka nti bwetyo n'enkuuka yaliwo naye era Ssaabasajja yatera okuggulawo omwaka n'otugalirawo omukadde era teyalabikako. Beebuuza nti kiki ekigenda mu maaso. Bw'aba Katikkiro alemereddwa emirimu gye lwaki tavaayo n'atubuulira nti bannange ensonga ziriwo eziti niwe ziti, oba bwe kiba kiganye lwaki talekulira? Bw'atyo Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga wasazeewo okwanukula abamulumba ng'abagamba nti ye bye boogera tebimukanga era tebimulemesa tulo. Agamba nti tebasobola mulemesa nteekateeka ze bw'abanga ye ali mu Butikkiro yeebaka ne bukya ate ne buziba. Nteekateeka za lumbe bangi. Abatamiivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe. Ate baba batono. Nze abanjogeredde batono nnyo. Era nze simanyi lwaki mubeeraliikirira. Era nze kambabuulire. Nze abo sibafiirako ddala. Nze ndi wali mu Butikkiro otulo tumbula tutya. Sibafaako n'akatono. Be bantu be nayogeddeko boogera ku misinde okusinga bwe balowooza. Kirungi olowooze nnyo okusinga bw'oyogera. Ebikuvaamu bibenga ddala byebyo bigasa. Kankomaawo kati gwe mutabani wa Seppiriya Mukasa Ssaalongo eyajja agoba Oluuma okuva e Rwanda mwe batuusi mmwe gwakekenala n'osekerera ffe buno omutamiivu tasobola kuyimiriza lumbe. Boyi wange abatamiivu twali tuliyimirizaako kubanga gwe nteekateekayo yali nti Ssaabasajja Kabaka yalina okufa mu 2022. Ssaabasajja Kabaka yalina okuba ng'avaawo. Neffe abatamiivu b'oyisa abatamiivu babboyi twayimiriza olumbe nkukakasa enteekateeka zonna zonna z'olina mu kwagala okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka gwe Gamulengejja Ssaalongo Omunyarwanda mutabani wa Ssaalongo Seppiriya atayina na bijja. Tosobola kutulaga bajjajjaabo mukaaga bali ku bijja abayimiridde. Oli ku famire y'Abannamayanja gye weezingako mbunza omuntu alina famire etegeerekeka. Osobola okuvaayo n'otulaga famire yo gwe Gamulengejja Ssaalongo. Osobola okutulaga famire yo nga neyali mwannyoko yafa b'amasasi wane Makerere n'afa. Osobola okuvaayo n'otulaga famire ye yeetengeredde nga toyimiridde ku famire y'ab'omutima Bannamayanja. Kasajja gwe tojja tukikinalirako ng'otusiriwaza mbu nno abatuula ku bufoomu ne balya muwogo ne beetunuzaamu essimu ne batandika okwogera. We are here okulya muwogo ne kasooli naye nga tulwanirira obwakabaka bwaffe. Tugenda kubulwanirira paka nga Ssaabasajja Kabaka azze mu ntebe ye ng'asobola okulamula obulungi ng'Obuganda bwe buli. Mayiga oyagala kutta Ssaabasajja Kabaka. Otugamba twogera, otugamba tuteekawo embeera, otugamba tulemesa. Ssaabasajja Kabaka kye kyamulemeseza okujja ku misinde gye, okutujjirira, okusimbula emisinde gye bwe tuba twogera.
wali oganye wano okuvayo kutubulira mbuno Ssaabasajja Kabaka afulumyemu Fred n'avaayo n'ayogera n'agamba Kabaka taliiwo era tajja kubaawo bw'amala okutunda emijoozi n'olyoka ovaayo ng'ojja otukikinalirako ng'emijoozi gyo giweddewo n'olyoka otugamba muno bannange munsonyiwe empologoma esiimye gundi asimbula emisinde gyali gya Nnabaluga kasajja gw'okusirikoloza tetutegeera weesinisasinisa obunnyo obwo ng'omutaamazeewo nasomera ku masomero amalungi nasomera nava mu famire ennungi sebo twasomera wabi eri mu byalo ewatali wadde n'ennoni nga n'olumu tuwandiisa nagundi namanda ku gundi wansaawo naye sebo tugenda kubeerawo okulwanirira obwakabaka bwa Buganda. Mayiga wasomera ku ssente za muwi wa musolo nga basobola okuzimbulukusa obeerewo otufuukira akayinja mu ngatto. Mayiga wasooka kuba kwagala kuba mufaaza. Abafaaza beviira ne bakufuukira engolo ne bagamba toyina nsibuko yo toyina buvuna buddo tetusobola kufuula faaza wano mu Viira Maria Masaka. Mayiga ekyabwafaaza bwe kyagaana n'ojja ng'otindiga olugendo ne bakuplantinga mu Buganda bagambeko tetubimanyi. Ebyo byonna twabyogera ddazi vidiyo zonna gye ziri kati tojja tusirisa ffe tulina obuvuna obuddo tusobola okulambulwa abajjajja baffe bonna gye beebase. Nze bw'ogenda mu Mawokota wano mu Katende abange gye bali be bawummulidde awo ne gwe Mayiga osobola okuvayo n'otulaga ababo abange mu Mawokota weebali awo ebbula mazzi nsobola obbakubalira nga bana ne njolekera emityana ewaffe mu Ssingo nabo ne mbakuteerawo ne gwe Mayiga osobola otulaga ababo. Togenda kutusirisa buno tulya miwogo tulya kasooli ne tuseka ogenda kwemwemwe ntusanga omutaamazeewo ogenda kwesasasasa nga gwe balazeeko kubanga ebyo wamanyiira nti bwe bakulagako omwemwe ntuka ne ku nsonga y'Obwakabaka togenda kutusirisa otugambye mbuno obwongo bubeera mu bulowooza ku baana batudde wansi abaana batudde mu kirasi abaana bibiri nga tebasoma wano ng'Abaganda babatwalako ettaka ng'ogabumbatidde gw'omu abatunda amataka g'Abaganda gw'omu abatunda ebintu bya Buganda ne bibulawo mbeera yeeno nga nwanirira nsonga z'Obwakabaka nsonga z'Obwakabaka ki nga abaana Abaganda babasibidde bali mu makomera tonyiiza saagala kutabuka.